من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. asinzibwa ebbanga lyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, oyo mulezi waffe awaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatutumira nga nadhiran alaykum, nga alina byabatiisa singa munaabikola Allah ajja banyiigira. Wa yubashirukum, nga ate alina byabalagira singa mubikola Allah ajja kuba musanyufu gye muli. Mu statement emu Allah bwe yali alaga mikwano gye mu nsi n'alaga n'abantu nga bo tabaagala, Allah yagamba nti Allahu waliyu alladhina amanu, nze mikwano gyange bantu bantya, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, mikwano gyange mbalaga ebyokukola bave mu haramu nembalaga ebituufu byenjagala. Ne walladhina kafaru, abanjooga aboononefu, awliyauhum at-taghut, mikwano gyabwe sitaani, yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati, babajja mu byokukola ebituufu omuddu n'amulaga amakubo ng'ate makyamu. Kati olina w'omanyira nti Allah ndi mukwano gwe oba nze siri mukwano gwe, balamira okubeera ku Allah wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero ayina obuzibu bwe yaleese mu nsi, nga yuhsimu lahu al-makhluq, Allah yakyalesa ebitonde byekole bityo, kye bayita jarimatu liwaat, ekikolobero oba obwononefu bw'ekisiyaga. Ab'ebitiibwa teriyo zambi lyonna mu bitabo byonna, mu mazambi Allah gasinga okutamwa ng'ezambi ly'ekisiyaga teririyo. So ng'olaba okutta omuntu onakuwaza gwosse n'onakuwaza ne famire ye, naye omubaka yalaga nti teriyo zambi mu mazambi Allah lisinga mumunyiiza nga zambi lya kisiyaga, kubanga ekyekwesa emabega mu kisiyaga kwali kumalawo nsi. Ate nga yawumu saa, olunaku Allah lwagenda okumalawo abantu baalumubuuza naga ekyo kyama kyange. Kati bw'oziyinza abantu bano okuddamu okuwasa bagende mu bina bw'abasajja, oba omaze okukweka akabonero akalaga nti okuzaala kukomaawo ensi ekomaawo, oba oyingiridde mu kumalawo ensi, Allah tayagala kiwulira. Allah anyumya abakafiri babiri ng'ate bonna bakazi. Kyova olaba omulembe gw'enkomerero, obubonero bwali buwoninga obubonero obunene, Allah yeetoolera nnyo ku bakazi. Abakyala bali babiri Allah banyumya, bali mu sura eyitibwa Tahrim aya 10. Allah yagamba nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru, ngenda banyumiza, ngenda bakubira ekifaanani mu nsi nayinako abakafiri babiri, imra'ata Luuti wa imra'ata Nuuhi. Abakyala abo baali bakaaba nabbi, ye mukyala Luuti ne mukyala Nuuhu. Kanata tahta abidaini salihain,
kyewuunyisanga abakafiri abo ababiri baali mu maka g'abannabbi babiri ne fakhanatahuma abakyala abo bakola obunnanfuusi nabbi yali asomesa birala nabo ne batandika okutendeka ekisiyaga ne falamu yughniya anhuma min allahi shay'a ekyokubeera kwabwe nga babba baabwe bannabbi bwe nali mbaagala tebampona luuti ne nuuhu ebisiyaga byali birudde nga bitambula allah anyumya abagagga baali 9 bannannyini ssente nga bagenda babisomesa mpola ne batuukira ku bakyala abo babateekamu omulembe kati ng'ebigambo bitambula abantu bali ebisiyaga luuti n'alumba nuuhu nabbi munne batuuze bakyala baabwe boogeraganyeeko nabo tebabyewakana luuti bw'avaayo azze mu bantu abage nti babuulire eri tekyali firimu si mawulire ebisiyaga kituufu bye muwulira abantu babirya nyegenyege gye mwawulire eri jjinja mwe mwakituuma nti nyegenyege naye ab'ebitibwa byali bisiyaga era buli ali wano nga waliyo beera kwa dhikaari nnyo erinnya lyo allah yalitwala mu ggulu aliina ekisiyaga allah bw'abajja okuzikiriza abantu b'ekisiyaga amannya ago gabeera ku lisiti era iburahimu alayhi salatu wassalamu bw'amala okutegeera ebintu ebyo luutu abimugambye luutu yali nabbi iburahimu nabbi nuuhu nabbi iburahimu namugamba ebiguddewo agenda okutuuka ku kyalo kye bwati meeting baakagivaamu ya bisiyaga parliamenti yammwe nga bamalayika batuuse dda batudde kaalo bali babiri n'ababuuza nti fama khatubukum ayuha almursalin mwabatudde awo nga mpulira mwogera bwama tebyatuka buzibu ki mwabatume namuga nti inna ursilna ila qaumi mujrimin tugenda kukaala akaddako kuliko abali b'ebisiyaga wanursila ilayhim hijaratan allah atugambye tugenda kukasuka mayinja naye buli jjinja liriko erinnya ly'omuli w'ekisiyaga hijaratan min tin amayinja ago tegatugalonze wano allah yagatukwasizza agajje mu lusenyi luyitibwa tin bonasoma suratul fil allah bwe yali azikiriza abantu ba aburaha abaali bazze okumenya kaaba allah yasindika obunyonyi nga buli mu bbanga bungi naye nga buli kanyonyi kayina ejjinja liriko erinnya ly'omuddu eryo lya sula lya dawuda lya kasimu lya maliko lya gundi nga jjinja lyo special okuva mu ggulu allah abantu bano abategeera atya abamanya atya n'amannya gaabwe atuuka okugatwala ogenda mu sura eyitibwa fatiri aya ya 40 allah yagamba inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna mu abantu abali mu nsi nga mukola ebintu bye munagaana tolowooza nti woosula simanyiiwo uli ekigambo ekyo edduuka wookolera allah akumanyi erinnya lyalimanyi amanyi nnyoko amanyi obakuziika amanyi neggaba woosula yaga la yakhfawna alayna tolowooza nti woosula simanyiiwo afaman yulqa fi nnaari khayr okulaga nti nkumanyi nnyo nkutte wooli nkwokerewo amma yaatiya amina yauma alqiyama oba mumwe gwe natta nga bwajja gyendi ngenda muwajjana ye yanaabaaliddemu bwe yamala yagamba imalu ma shi'tum mukole bye mwagala mu nsi ne innahu bima ta'maluna basir bye mukola mbamanyi ate mbalaba we muli kati obunyonyi bujja nga babuwadde amayinja naye ng'ejjinja ly'abantu balondemu sula dalausi kasim jamada maliko buli omu nejjinja lye nziramu buli eyali mu nyegenyege nga wano wooli erinnya lyo allah alimanyi ne woosula bagambawo dda bamalayika so nga mwali bangi era omukyala n'atulimba kadaaga mbu bwe yagenze okulaba nyegenyege ye teyalabye bisiyaga n'awuddiisa eggwanga naye nga baali bazze kutongoza bisiyaga era bammemba bajja okuva Nigeria ne bava Canada ne bava Ghana ne bajja ne aro zaabwe ne ambulera ne bazisimba ezo eziriko kala za rainbow ze kala z'abasiyazi kati Luuti bamalayika bamugamba tugenda kukaala akaddako
wanursila ilayhim chiwedde tugenda basuulako mayinja naye buli muntu alina ejjinja lye kuba mwakafaanani ekinyonyi kiri mu bbanga kirina ejjinja lizitowa kilo 100 ligenda kugwira. Luuti asala amagezi gonna basisinkane Ibrahimu ne Nuuhu balabe ki ekiddako, bo balowooza nti firimu ekyatambula. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yayogera ekigambo nga kiri mu balagha, yagamba man asbaha afiyatan khayra lillah, bwe bukeeranga ku makya ne weewuliranga omubiri mulamu tolina wakuluma, n'okeberanga emmere gy'osobola okulya eddakiika eyo ekukkusa weeri, era ng'okyasobola okukola ebintu byo mu budde obwo, yagaa tolowoozanga ebyenkya ebyo by'oyina bye bisinga ensi n'enkomerero. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabadde aleeta kye bayita zirizala, earthquake, ekyo kyalayira mu kulaga nti idha zulzilatil ardu zilzalaha, bwe naaba ntandise okunyeenyaamu bwe nti olunyeenya olwa ddala. Bwe yaleese earthquake mu sajja ba Syria ne Turkey zaabadde sekondi 48, esekondi 48 ye firimu ye ng'agigadde, ng'abantu abali mu 9,000 abamaze, nga tibyetaagisa ddakiika 2 kulaba. Kitegeeza omuntu okuva mu bulamu obw'ensi obutikitiki 9 bumala, n'okugaggawalako obutikitiki 4 bumala, omukyalo okukubawo omwana obutikitiki 4 bumala okusindikira. Kati omubaka kyagamba nti Allah mwakolera ebintu bye tebuba budde buwanvu. Kati Luutu yayagala kutuula mu meeting ne Ibrahimu ne Nuuhu balabe ekiddako, bamaze obitegeera bamalayika batudde mu muti bagamba tugenda wali, baali baakakijja mu kamwa, wa amtarna alayhim mataran, era nti Allah ne nsumulula enkuba yajjanga erimu ebiyinja nga binene, naye ng'enkuba eyo saan nagisindika nga si yakulimisa, wabula nasindika enkuba nga ndi mu kutta bantu. Ibrahimu bwawulira ebyo ayagala okuwanika emikono agambe Allah, fadaa rabbahu, Allah ku kaalo kuliko abatya Allah, kuliko bano. Jibuliru yajja kabwejungira, oyo alina ebiwawaatiro 7, ekiwawaatiro ekimu kibikka emashariki n'emagharibi, era omubaka yeegomba biraba amaanyi ge, yagamba nti walaqad ra'ahu inda sidratil muntaha, nalabako ebiwawaatiro by'omusajja, ekiwawaatiro eki ne ziyingira ssaawa 6 ng'obudde bukyazibye, n'abijjawo bw'ati ensi neeta. Bw'alaba Ibrahimu ng'asaba Allah, asabira ab'ekisiyaga, mulimu abaana, mulimu embuzi, mulimu biki, Jibuliru yasimbula ne yejjira ku kaalo, n'akwata ekiwawaatiro ekimu n'asima ekinnya, n'akwata ekyokubiri n'ayoola akaalo n'ateeka mu kinnya n'abikka. Bano bamalayika bagenda ku kaalo bakasuka amayinja nga firimu ewedde mu butikitiki 2. Agafa anjayina Luuta. Bakabaka ab'ebisiyaga bagamba abantu abo mubagobe ku kaalo, awulira nga unaasu yatataharun, bagamba nti bali ku Katonda waabwe bave bagende, oba bagenda mu makomera bagende. Kati bamaze okubagoba, Luutu ali eno mu meeting, Nuuhu ali eno, Ibrahimu ali eno, abantu basigadde eri. Allah agafa anjayina, mmwe kale abatya Allah mbawonyezza, kambanyigira akaalo. Ekino kigenda mu likodi nti lye zambi mu mazambi, teririiko istighfaaru, teririiko musaale nnyo, teririiko gamba nti ki, wabula eryo bwe litandika tulinda Allah ku kigambo kye kiri kye yagamba nti ŋŋenda kubalaga ki kyendi, muve ku kisiyaga. Allah subhanahu wa ta'ala lumu yeyanjulira ebitonde, ekyo kyataakola ku bannabbi bonna abaasooka, naye yasindika Jibuliru nga mubaka tafunanga aya wadde neegi, naye yatandikira mu kweyanjula, mutegeeraani oyo gwe bavunnamira. Yagamba Muhammad, Jibuliru ng'amukutte mu mukwe ekibagaali Hira, n'amugamba nti iqra'a bismi rabbika alladhi khalaq. Allah akugambye genda ofune wootuula
okole research mpola otegeere erinnya ly'oyo atonda. Nkibagamba ddayo ewaka ng'oli bw'omu onoonyereze mpola otegeere ani gwe bayita Allah. khalaqa al insan min alaqi, okumanya yeewuunyisa nga bwe weeraba bode nga bwe weeraba kyoli toyina kyewavaamu n'eki yakujja mu kinyama. Omukyala bwe yeegatta n'omusajja Allah addira eggi ly'omukyala n'ery'omusajja faja'alnaahu fi qaraarin makin, n'agenda aliteeka mu kafo nga ne bw'oleeta mashini esalewo tosobola ddiraba okumala ennaku 40. Ne wayita ennaku 40 n'akifuula ekisaayi, ne wayita ennaku 40 n'akifuula ekinyama. fakasawna al-idama lahma, nenkwata ekinyama ekyo nendeeta fuleemu magumba gyengajja temumanyiiyo n'ennyamba zaako ekinyama ekyo. Eyo empale gy'oyina, eyo bode gy'olaba, emmotoka ze muyina temwava mu ggulu, mwava mu ekyo. khalaqa al insan min alaqi, bonna nabatonda mu kintu ekyo. Ago amazzi gakugamba mwe yakujja bwe gagenda ku sowaani toliirako mmere. Ago amazzi mwe mwava bw'ogayiwa ku lugoye tolwambala. Ago amazzi gakugamba bwe gakutonnyako ddamu n'onaaba. Naye amazzi ago g'olaba ng'ageenyinyalwa buli yenna ajooga Allah mwe wava. Lumu yabuuza aya 2 ziwulire, era nnungi nnyo okubuuza paapa wammwe eyafulumiza ekigambo ekigamba nti freedom of living, omuddu wa ddembe okukola kyayagala, bw'aba asaze okugenda mu kabina mumuleke. Allah yabuuza nti am khuliqu min ghayri shay'in, wetonda wekka? Waliwo omuntu gwe mumanyi mu nsi nga yava mu ggulu n'agwanga nkuba talina nnyina amuzaala? Bw'oba okimanyi nti okuzaalibwa kw'abantu kwegatta kw'abafumbo, bw'ogaana ekkubo lino ery'okwegatta abantu bagenda kuvaawo abalala, gwe wandivuddewo singa tebaakuzaala. Allah abuuza nti am khuliqu min ghayri shay'in, wava mu ggulu n'ogwanga nkuba? Am humul khaliqun, oba gye ndi nze yakutonda? N'abuuza ekyokubiri, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, mwe bantu mmwe abawuliza ebigambo by'epaapa abazungu n'ebirala, nze atonda alagira n'enkananka n'ebitonde ebiragira ne mukola. Gwe bw'oteeka ku minzaani ababiri paapa oba omuzungu Bill Gates oba omulala yenna abaakiragidde, olaba nga yandyogedde n'okukkiriza Allah n'alagira n'ogaana. ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wala al-ardi, sirabanga kitonde kitonze eggulu wadde ensi. wala khalqa anfusihim, bafiirwa abaana n'alema okutonda omwana w'omuzzaawo. ne wama kuntu muttakhidhu al-mudillina aduda, neewuunya abajega mmwe abali mu nsi n'ogoberera omuntu munno n'oleka waawaniridde eggulu. Suratul Kahfi. Kati Allah abuuza nti am khuliqu min ghayri shay'in, gwe bw'otambula mu nsi ng'olaba emmotoka gy'oyina, oyina ekizimbe, oyina abakazi bana, oba ogolanga bw'oyagala, wava mu ggulu n'ogwanga nkuba? am humul khaliqun, oba oyina akuvunaanwako akulagira? Ekyo genda okyebuuze. Kati Allah yeeyanjula mu maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nannyini ggulu agamba Muhammadi nti iqra, eyo fi'lu amri, kiragiro. Genda oŋŋambire buli muntu atambula mu nsi akole risaaki mpola agenda ategeera ani gwe bayita Allah. la yujiru, ne wahuwa yujalu alayhi, oyo tebamuvunaana ate ye avunaana. fa innahu la yubaari min maf'ul, ayina ebintu byakola n'amanya nti mugenda kuwoggana, tatya bigambo byammwe. Ayinza okukugirawo ekizimbe nga wakizimbye eggulo, akuttira nnyoko nga wakamuwa ennyumba, akuttira omukazi gwe wooyo ekiro, natta abalongo bo nga bw'olina mulamu. fa'alu lima yurid, kyayagala mu bwongo kyakola. Oyo mutye. la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, ayina ebintu byakola tatya meeting ne bwe muzituula nga za kiro, bw'agamba nti akaalo tekasulawo ne bw'oganira nnyoko aba akatutte. la yusalu, tambuuza, naye ate ye abuuza.
era abantu bangi banywa emwenga abatali basiraamu ng'ensonga gye bawa mbu bagenda kubuuza Yesu nga jze kangunywe gunkwate n'ebigere byewanike Yesu bw'alijja tumubuuze ani yakola embidde. Togenda kibuuza. Yagaana obwamalaaya ate abakyala be bendako n'abaleeta. Togenda mugamba nti waleeta bakola ki? Yagamba bendako la yusalu tombuuza. Oyo mutye ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur, akutunuulira bwati n'akuvvuunula n'eriiso ly'otunuuliza munne ery'obubbi n'alitegeera, era n'amanya nti bw'ova wano olina muloogi gy'ogenda, ne kondomu ababeera nazo azimanyi. Oyo mutye oyo bayita Allah. Lumu yagamba nti huwa a'lam bikum, Suratu Najm, mbamanyi nnyo idh ansha'akum fil ardi, nakumanya sinnakuleeta wano, wa idh antum ajinna, wali okyali kaji, fi butuni ummahatikum, wali mu lubuto lwa nnyoko, fala tuzakku anfusakum, teweepima teweewaana toyina ky'olinaki. Huwa a'lam, nze ali mu ggulu bwe mbatunuulira ntegeera. Ani antegeera? Mbamanyi, Allah bamanyi. Abasiraamu muli ebisiyaga mwabitandisa, nyina gurupu kinaguddeko ekabo wajjawo ebyana ebisiraamu nga byekwesa ku muhibbine emmanju bina oguyumba mulimu ekizungu. Ngenda okubuuza omudde nga seka abavuga bali ebisiyaga awo birimu nga 9 n'ebisiraamu 3. Ab'ebitiibwa Allah abamanyi, amannya gammwe agamanyi, amanyi w'ozaalibwa, amanyi famire yo ne wagenda okukuttira amanyiwo. Bw'oba oyagala kakasa nti abamanyi era entambula z'oliko kamera mu mugongo ogenda musaba yita twariki. Yagala nti wassamaa'i wattwariki, mbalayirira eggulu n'ekintu bakiyita twariki. Wama adraka mattwariki, Muhammadi naawe tomanyi kye bayita twariki. Annajmu thaaqibu, kye bayita twariki ye munyeenya jjanga obudde bugenda kukya, abalunnyanja kwe batera okutambulira. Bwe yamala yagamba in kullu nafsun, buli yenna gwe mulaba atambula mu nsi wano, lamma alayha hafidhu, namutega kamerezi ne bamalayika, buli kyomala kifaanani na kuwandiika. Okumanya nti akumanyi ogenda musaiti wa mutaffifin. Buli muntu afa n'ova wano ayina ekitonde kyakujja mu bakita ruuhu, kubayita omwoyo, aguyita tebannakuziika. Bagenda okuteeka mu ntaana ng'ali mu gukunya. Era Allah kyagamba nti ikitubu kitaba abdi fi illiyin, buli muntu afa tutumye ekitonde ekyo tukyagala mu kafo kayitibwa illiyin. Allah waatudde, Allah tali mu ggulu, Allah waffe ali ku magulu. Waliwo kye bayita under and on, Allah ali ku magulu. N'ekyo ky'owulira kirina ensonga yaakyo lwaki tali ku magulu, tali mu magulu. Ekitonde ekyo bwe bakitwala ne bakituusa waali, n'akitwala mu kifo kiyitibwa illiyin, baabuuza Muhammadi gwe tofanga walabawo otya, n'amussaako aya ziri ezi zisanga musaitwa mutaffifin. Wama adraka ma illiyin, mpulidde nga bakubuuza akafo akayitibwa illiyin walabawo otya, baŋŋambire kitaabu marqum, awo wali fayiro emyoyo buli egiva mu bantu gimpe ebyammwe, yashahaduhu almuqarrabun, ku lunaku luli ŋŋenda kuyita erinnya mu bantu njogera ebintu byo. Babuuza omwoyo nti ovaawa, badde empangala n'essula, biki ebimukwatako? Muwagizi wa Arsenal yayingira mu Arsenal nga Arsenal avudde France, we yaleetera Vieira, Enwe ne Pirezi, awo David Simani ng'akyakwata, we twatandikira okuwagira. Wenga bwadduka n'agenda, omusajja yagenda mu Man City, yakomyewo ku mulembe gwa Teta. Abadde alina abakyala 2 ku lubiri ng'omu mukufaalu, yanywako omwenge ku lubiri. Twafudde lwa 6 olwaleero, abadde alina lisiiti ng'eriko under 3 naye nga over zaalidde ekiro. Kati Allah agenda kukwata biri ruuhu byetadde mu kitabo, ayita erinnya Sulaiman, nga basula bangi. Sulaiman ibn fulan, Sulaiman mutabani wa gundi, ng'era muli bangi. Alladhi huwa asha fi qaryati kadha, mbagamba Sulaiman yali akolera ku lubiri era nga mwaliwo bangi. Ganjagala Sulaiman eyalina abakyala 2, omu nga si musiraamu era nga mwabalina 2. Akugambe wali mweru ng'olina amayuuga, we wafiira walina lisiiti 2, kwaliko ya under neya over, ogambe nti labbaika Allah yenze. Ove mu bangi akubuuze nti alaka udhun,
wena ensonga gyompa lwaki wafe olina lisiiti ng'oli malaaya gati Allah nsaba kunsonyiwa akuteeka ebbali. Ab'ebitiibwa mukole bye mwagala byonna. Ekiro mwambala topi, omuddu n'azunga n'amalako Kampala n'alya ebisiyaga n'anywa omwenge wano n'awuga n'agenda mu sawuna ebugoloobi ziba ziwera 11 ne kivuga ne kiddayo ekisaasi n'ayambala ekikanzu n'ajja mu jjuma. Bw'olaba omuddu ng'azunga emisana ng'omuwa salaamu. Naye nga Allah yaleeta aya 2 zimaze mu Qur'an emyaka 1446 muzimanyi. N'agamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara ma'aasha. Bantu mmwe muli ku nsi ey'omusanvu eriranye eggulu erisooka, wansi waliyo ensi 6. Ebitonde eby'ekiro mbijjayo bitambuleko mu nsi bikole ettuwa tebibasanga bweru. Ne mugamba tujja kuzunga kola ky'oyagala oyisinganye ne jinni nga ligenda nga nawe otambula. Gavumenti bwe yaleeta kafi mu COVID ne bagamba mbagala mu nyumba 10 mwabanga mulinga babbingo lingiza boti. Gavumenti ne Allah ni gwogondera. Kati mukole bye mwagala. Naye omulezi waffe fa in aaja ilaykum olunaku munnaku lwanaagamba nti kati mukomyawo ne bonaaba osadde layiri togenda muwona. Ekyabadde Syria abatamanyi byafaayo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yali agenda kufa n'atunnyonnyola omusajja bamuyita Masih ad-Dajjal, n'atubuulira nti wakati wa Syria ne Iran we bayita Damascus mu capital city ye Syria awo wagenda okuginnya bwati bwe pa wagenda okufulumira ne Isa wagenda okutuukira. N'atugamba awo wennyini we mulaba mu Iran ne Syria Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okusooka okukuba ekyekango ky'ensi we yakitadde. N'atugamba awo wennyini we mulaba Masih ad-Dajjal wagenda okutuukira agenda kufuna w'abagobereza 7,000 mu nsi yonna bata abashia bali mu Iran awo. N'atugamba musajja agenda kweyoleka omulundi ogu ng'ayina eriiso limu nga ddene nga liringa ng'enkoma mawanga nga lyagala kugwa. Wakati w'eriiso eryo n'ewana awazibe nga waliwo ekigambo kinene al-kuffaaru. Yaganga musajja ayanguwa nnyo ekitabanga nawo. N'aleeta ebimukwata kulaga nti agenda kumala 40. N'aleka abasiraamu mu bbanga nga 40 tebategedde ategeeza myaka ali mu myezi aliko ne Makkaawo nga baanukula Abawarabu nti musabe dduwa ezikiriza bamwagala. N'otuuka okuyombera ku nsonga eyo ey'ekkubo ly'emabega. Laha maradun mpaka yaga nti ekisiyaga kirimu obulwadde. Ekisiyaga okukakkanyawo embeera z'omuntu eddembe lye. Era ekisiyaga kimalawo okuzaala. Ekisiyaga omukyala gwamu ekitiibwa n'evvaliyo y'omusajja efa. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barru al-majid. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ab'ebitiibwa tuli ku nsonga ya jarimatu liwaat. Luutu alayhi salatu wassalam bw'ajjayo olulimi lwe n'atandika okwogera ku bintu ebyo, abakulembeze bannannyini ssente baagamba balikhiriju bave mu kibuga bagende. Innahum unaasun yatatahharun, baba beefudde nti bategeera nnyo Katonda bamwagala batuvire ffe aboononefu. Bwe navaayo emabegako n'enfulumya omusomo gw'ekisiyaga ne batandika okuntulaakinga n'okunkubira amasimu abapoliisi awo nga bantiisatiisa. Era ensonga ze baagamba Luutu zennyini z'ensonga ze baatandika. Naye wulira Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne Luutu mu ssuula eyitibwa Namuli aya eya 5:6 ensonga ze yawa lwaki ekisiyaga kibi. Yagamba nti innakum lata'atuna alfahisha lata'atuna ash-shahwa min ar-rijali duna nisa. Muyina amagezi
gwe tokimanyi nti omukazi ayinako ebintu entonda ye yokka Allah gye yamukola eyo eyambako omusajja mumusikiriza? Oyinza okwegomba akabina k'omusajja n'olekawo akabina k'omukazi? Gwe bw'oteekawo omusajja munno n'akuba ekikalu n'omukyala najja nga ali mu sikaati, gwe amagezi gakulaga nti amahipusi g'omusajja gasinga g'omukazi? Embwa ekusinga amagezi nga zirinayo emyezi gyazo zeekuŋŋaanya ku kyalo, embwa ezigenda mu 10 ne zirumba akakazi ako gye mwakazaako eggobe, zonna ne zisimba layini nga ziruma embwa emu eveeyo zo ziyingire. Zikusinga amagezi? Afala yanzuruna tuyul, gwe tofunangako bwongo n'olaba nkoko empanga emu nejja ku kaalo enseera zonna 6 nga zitambulira kuyo? Tofunangako magezi ago? Afala tanzurunahul bahaimul an'am, mutemulabanga ku nsolo ennyana n'ensala mu kigo n'etuuka n'okumenya n'egenda ng'enoonya nnume gyeri ewa toli nkazi zinaazo, ente n'ekusinga amagezi? Bal antum qaumun tajharun, oba muli boonoonefu mwagala kulya mpitambi. Kubanga omubaka yakkiriza al-muqabala romancing, nakkiriza omusajja anuuna emimwa gy'omukazi, n'amukkiriza okuteeka omumwa ku bbeere, n'amukkiriza ekifo ky'owansi bwe kibanga kiyonjo. Kati bw'ogamba omusajja ku musajja omukkiriza akwata omumwa gwe aguteeka kabina k'omusajja? Singa omuddu aba yalidde ebijanjaalo, ayinamu kasooli, ayinamu empitambi, agenda kufuluma, agikuteeke mu kamwa? Innahum qaumun tajharun, mu obusiru bwammwe bubagamba kulya mpitambi? Afala taaqilun am tumaddirun, magezi ge mutayina oba muli bawunzike? Lutu abuuza naga ku musajja munno oteeka omuteeka mu mmuudu, oteekayo olulimi wansi otandika omunyonyogera, singa ata ogenda bbirya? Bal antum qaumun ghayrun aqilun bihi, amagezi gammwe gabaggwamu muli biwowoole. Lutu abuuza bantu. Kati ekigendo okyebuuze ggwe bw'omu omukazi ku mukazi. Abange mumanyi science Allah gwe yateeka mu musajja? Ye mumanyi lwaki abantu bamukazi akonya musajja asajja laata? Musajja abeerawo nga munaku tana wadde 10 neki ng'avuga na boda, n'osiŋŋaana minisita ng'akaaba amaziga ng'akaabira omusajja oyo. Nsonga ki? Ayina okugulu okwokusatu kwe bakunyumiza, okwo tekutambula, kuyina eriiso limu, okugulu okwo ne bw'otambula emasharika omukazi takuyina, kwe kubakaabya. N'amukuba emiggo, n'amutonyesa omusaayi, eddakiika zibaago ng'omukazi ateredde. Bonna agoba abasajja abakazi n'obagaana ekikolwa ekyo, ogenda bajjirawo amagulu ago. Lutu kyababuuza, abasajja mwe muli abakuze mu myaka muno, basajja bakulu ba Haaji, n'owasa akawala ku myaka gyo 7 kakujja mu meeting ng'omubbi. Kaga Haaji oliwa? Ndi mu meeting ya kika. Haaji bw'ondaba ompita kufulu, wawasa kufulu, n'olimba abaddu nfiiriddwe ewaka nfunyemu ebizibu n'ofubutuka. Lwaki ogenze? Nyoka ayinza okujja mu meeting bw'ato wadde muganda wo. Ekyo Lutu kyabuuza nti lata'atuna shahwa, newuunya amagezi gammwe, obwagazi bwammwe bugenze ku bubina bw'abasajja. Omusajja bw'atambula omwegombako ki? Yaga nti inni khaliqu, nze omulezi wammwe, nze nabatonda, nze mbalabira ebirungi mmwe bye mutamanyi. Fattabi'un, mungoberere. Bwe natonda ebitonde nabyawula ekikula, nga teriyo kitonde kyegomba kinnaakyo, we nakiteeka ne kisiima. Mbaka n'atandika okumentioninga ebitonde ne mwewuunya. Yagamba tomanyi kisaani, kitambula kizina, oba katono oba kinene. Gwe ne bwogezaako okutambula ng'ozina, ozinisa kabina, omutoto gwenyeenya. Naye ekyo Allah yakikola ng'okuzunga kwakyo kuba mazina bbanga lyonna. Allah n'aleeta endiga mwe gimulaba ng'ensiru, fa'ataahu Allahu aqlan asifan, yaga nenjikwekamu amagezi agategeera okusinga ensolo ennene. Ekyo olaba ng'ekoteka omutwe bw'etyo. Etambuza ente 4 nga zonna zaayonye nga yeeteeka okuzizzaayo, temala galwana naye ogitabulanga. Eyo Allah n'agikulaga.
Allah n'abanyumiza amajege. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Eyo munsi gye muli nyina y'amaje n'agamu gali eno mu ggulu naye amaje muwangaala nago temugalaba. Ab'ebitiibwa kambabuuze, yaleeta ensolo n'agamba maje naye yazikkakkanya mubeere nazo. Kati mbabuuze ekibuuzo, singa ente zigwa eddalu enkya mu Uganda yonna waliwo asigalamu? Zonna nizigwa eddalu nga buli nte weeri kuba kuluma ntekuluma musigalawo niwabeera omukulembeze w'eggwanga alinnya ennyonyi. Naye osiŋŋaana omulaalo mu nte 10,000 ng'akuba emigo nga bw'ayagala ng'era zigenda. Singa Allah azisuula eddalu osigalawo? Allah n'aleeta amazzi gye mugenda mweyambula n'otabaamu nsonyi. Ekitonde kyanyumyako mu Kurani nti kisaala kimuvuunamira n'ogenda n'ojjamu obwereere bwo n'okojoba mazzi. N'okwata omukazi amazzi ge ag'ekisajja n'ogateeka mu mazzi ng'ekitonde ky'oteekako amazzi kisaala ne kigumiikiriza. Yaga nti fa in ubarru lakum ne gamala g'ekyanga ennyanja y'Entebbe eyo Kampala temusulawo. Ne bw'ovuga emmotoka ng'ogenda London gakunona. Temwalabako Brute Cruise emikono guwa gatuma ago maje muwangaala nago ne temugamanyi. Omuntu n'okwata omuliro n'oyokya enjuki era n'ojjayo obwoki ne zisirika. Fa in lam tu'za ila rabbi, singa zifuna ekiragiro okuva ewa Allah nti mwerwaneko teri asula mu nnyumba. Ne bwaba omukulembeze gwange alina bbomu bw'ati tosulawo. Malakum kaifa taakumun, mumutegeera mutya? Allah n'alagira ne muwulira ega sijja kikola. Mbaka kyaga nti wa idha ra'aytuhum, olina aya z'osomera abasiraamu nga batunuulira bw'oti beewuunyisa embeera zaabwe. Kaannahum hushubun musannada, ng'oyinza okugamba bambaze ebiti engoye obigamba tebiwulira nga ayi omuddu wagitegeeredde ddala naye gakandyeko seeka gumumpulire. Owulira ki? Naga nti dhalikumullah rabbukum alhaqqu, oyo gwe mbagambye bamuyita Allah, byayogera bya mazima. Fala takunanna minal mumtarin, ne bw'olaba mu magezi tekizze kasita yakutonda kola. Huwa Allah fatiri samawati wal ardi, gwe mbagamba bamuyita Allah awaniridde eggulu eryo n'ensi muleme ggwayo. Wa illam yamsikaha, eggulu eryo singa alita antazuura ndibagwira, mulinayo omukulembeze asobola oddikwata? Allah babuuza. Singa ndita ndibagwira, mulinayo gumumanyi ayina enkondo asobola oddikwata? Ayo giwulire. Ya ma'ashara aljinni, olwakuwoninga majinni mwe abali mu nsi, wal insi, nammwe abantu. Ya ma'ashara aljinni wal insi, abange mwe amajinni ki olwaleeta ebitonde temulimbo temulimbizi. Kubanga biri lwaki tabyogerako, tebikolangayo zambi. Byonna byolaba bikola Allah bwe yabiragira. Yabigamba kwebaka ku bakazi nga biri mu lujjudde. Gwogenda ku Namirembe Road nga abawala bayimiridde Allah bwe yagaanawo era n'ogulanga ensi ekulaba. Kati Allah agamba ejjinni agamba gwe omuntu. Yagamba mumwawulira nga ayagala kgenda wansi mu abasima ttooyi oba abasima golodi mugende. Nammwe abaagala okugenda mu bbanga okunoonyereza bimunoonyereza nammwe mugende. Bwe yamala yagamba nti la tanfudhuuna illa bisultaani, ne mmala nkukwatira waggulu awo oba ne nkukwatira wansi awo, nnyinza okukubuza mpaka lunaku lwa nkomerero. Oya bulungi? Lwaki akireese? Ayina pressure, ayina force, bagiyita force of gravity. Ayina force gye bayita acceleration force. Waliwo force esikanga etwala mu bbanga, n'obawo force esikanga ekkiriza wansi. Yagamba ne mmala nkuteera musisi oyo mu bbanga oba owo wansi, bayinza okukunoonya ila qiyamu saa. Naye mubeerayo nga mbalaba ne mbakkiza ne mudda, naye waggulu mugenda ne mbakkiza ne mudda. Yagamba muneegendereze majinni mmwe n'abantu, era n'ekisiyaga kiri mu bantu. Muti Allah wammwe atuallimu mimma tuabbiru, oyigiriza omwana omuto ebintu byatamanyi. Omwana ow'ennasala omuyigiriza okugenda mu kabina. Allah ayinza tuleka nga weetuli. Fattaqullah wa yuallimukumullah, kiriza muti Allah ajja bakwata abasomese abalaga ekyokukola. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Warda Allahumma an khulafai rashidin
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحاب المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتوا نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل